Yes, leero amawulire agaliwo ga nnaku nga olunaku lwa jjo waliwo munnaffe omu eyeje mbulamu ng'abadde asinziira wano mu UAE kya nnaku naye ng'ekintu ekyamuleetedde okwejja mu bulamu bw'ensi abantu abasinga ennamba ennene wano ku ddongo kyali kitutuuseeko oba tubiyitamu usually lwakuba kisinziira ku pressure gy'olina n'abantu kyabakwetoolodde nasuubi kiri osigazza Amnesty ezze wadde abantu abasinga essuubi abalala egenza okujja nga tebalina na ssuubi. Musajja ono abadde n'omukazi abadde n'abaana babiri balese babiri basatu balese ne barelative babiri oba ab'eŋŋanda. Ojja kwebuuza ki ekiyinza okwetisa omuntu wano mu nsi ze tulimu tetuli waka omuntu bw'afuna obuzibu mu mpapula bintu bingi ebimutuukako afuna effects nnyingi mentally kitegeera omutwe gwe oba tolowooza fiiti pressure oba n'ay'amaanyi kuba of course toba waka kyandibadde kyangu ng'obaawo n'essuubi ery'okuddeeka naye abantu abasinga bali stack bayingira mu bizinensi ne bayingira mu bintu bye batateeka oba ne bagwa mu buzibu n'aba stack. Bano abasajja be basobola okuteekako omusango basobola okukwatira mu musango ne bakuta ne bagamba genda weesootinge ojja mmala ofulume. Waliwo omuto wange gwe kyatuuseeko awo emabega yalina okkeera mu kkooti ku makya mbu allegation bwe zigamba yalina okkeera yagenda ku kisaawe okufuluma kuba alina omusawo gwe yali yenyigiddemu ne bamutwala ne bamusiba kampuni n'emusazaamu ne bamusalawo ne bamugamba ddeeka naye mu kufuluma yatuuka ku airport ne bamusitopinga n'omugamba sooka ogende omalirize ensonga zo neki ne poliisi. Bwe yatuuka ku poliisi n'omugamba museeka kati olina okkeera enkya mu kkooti eyo kyennyini ekiro oba stress oba ki ng'alina okwapyalinga mu kkooti yanywa n'atamiira yagenda okkeera ku makya otuuka mu kkooti nga yagenda otuuka mu kkooti ng'omusawo gwe bagugadde abasajja ne bamukuba fayini oba $5,000 oba $5,000 oba bamubanjolodde $4,000 ndowooza bwe mu kkooti oba ne bazongerako ne ziwera 8 kwegamba ne bamukuba ssente nnyingi. Omuntu yenna gwe bagobye ku mulimu ng'aliko fayiro ya poliisi tosobola kufuna mulimu pozi ng'ogendagenda lweja kaliwali naye giri eyo munda si myangu funa eyo gy'osanga abantu ne babayoola ate ne babayoola gwe tofuluma olina crime era bakwata bukwasi ne bakuzza bbali tofuluma Dubai. Abantu abasinga balimu eyo embeera kitegeera aliko ayina omusango tasobola fuluma ne bwagenda n'akola omulimu muzibu ofuna ayina obeerawo ali anywe ate wano omuntu nga tolina muntu asobola kukubeereramu kiba kizibu. Omuvubuka emu ku bizibu ebadde nabyo yabadde ngenda kwogera kimu na kimu nga bwe nkibamenyera yabadde ne looni. Waliwo wano embeera weekutabukako nosobola ofuna looni nga ya banka oba nosobola ofuna looni nga ya banka ng'olina omulimu for example tikati buli muntu yenna wano mu Emirates oba mu UAE ayina kaadi eya banka aba eligible ofuna ki ofuna looni naye eyo looni tegalanti nga mulimu ofuna looni tekitegeeza mbu omulimu ogenda beera nagwo paka osobola ofuna looni enkya ne bakugoba kitegeera osobola ofuna looni enkya ne bakwongeza ssente oba ne bagoba so there is no way gy'osobola ogamba mbu ondidde looni mubalaba abasinga ekampala abasinga babatwalako ebintu oli ne bamuge naye buli muntu yenna nga balaba alina waali mwakirabako ekyatuuka ku lwasa nti yali alooni y'abasajja banka ne banga ekola ki nga banka etwala ennyumba n'akaaba amaziga naye gwenza okuba oliawo nga tolina gwenza kkaabirira tolina gwenza kugamba nti oba nyambiwe bwenti oba nyambiwe bwenti
abantu abasinga bafuna effects ngezo nti abaali awo talina ayinza mubeereramu abantu abasinga bakula nga olina ebizibu n'abaali bakwetolodde abo bakwewala kitegeera bw'oba olina obuzibu nga bwa ssente bwaki abantu abasinga Bannayuganda batwewala nnyo ng'ofunye obuzibu ne banno bakola ki bakuvaako kitegeera so kati ebintu ng'ebyo byetaaga omuntu ng'omutima mugumu ate ng'alina ababe nga n'abafamire bamukwasaganya nti yali abadde ne looni so tetumanyi looni yajja etya naye njagadde nkuwe incident lwaki looni ebaddewo ate looni yaki ya ssente kigambibwa nti abadde mu overstay ejja ne fines ti buli lunaku lw'obeera mu Dubai before olunaku olusooka ndowooza kiba 10 eziddako 5 diramu 5 kati gwali e Uganda buli lunaku lw'omala mu Dubai nga tokola mpapula mitwalo eja buli lunaku mitwalo 5 oba okola oba tokola buli muntu buli lunaku lw'omala mu Dubai nga tokola ki tokola toyingiza mulimu tokola ki oba okola ki oba bo tebalina buzibu kasita oteeka wali ebipapula ebikwogerako ID n'ebisigadde baba bateeka ssente ku ID bateeka ssente ku ID tosobola yitako airport ngo ayina ebbanga mpozi nga basazeewo nga basazeewo ne bagamba abantu kabawe amnesty babasonyiwe abo bonna ababanjibwa abalina kasita nga tolina crime kati ono omusajja bw'abanga abadde ayina looni naye tasobola ye looni kisi gavumenti yebeeko tebagikusonyiwe ebayiyo kibadde kigambibwa nti abadde ayina anyway mbadde sinamaliriza issue ya fines Abannayuganda mbeere ne mulyambo omuntu ayingidde overstay ne mutakitegera bulungi omuntu yenna ayingidde overstay buli lunaku balina ssente zebakuteekako buli lunaku fine ya mitwalo eja egy'e Uganda wano gibaddira mu 5 buli lunaku kati mbala omuntu amazeemu omwezi ziba ssente meka nga takola ng'ate ogenda mumala n'omwezi ogwokusatu ogwokuna ogwokutaano ogw'omukaaga nga tokola kuba kizibu nnyo wano kampuni okuhayalinga ng'obadde olina fines ezo kikuaffectinga omulimu ne gulwawo olabika byewabala tebitambira abaana abasinga abajja nga bajjira ku visit visa babeera affected in such a way nti aba alina onoonya omulimu ogugaana olabika n'afuna ebizibu kitegeera buli mulimu oguluddirengako bantu bangi babiyiseemu kumpi 75% wano Abannayuganda tukifeesinzeeko overstay etugibeeramuko Katonda n'akuyamba n'akubbulula waliwo abantu abafuna omukisa kampuni gy'ogenzeemu n'ekuyisawo buyisa n'ekwagala n'ekukolera bukolezi n'ekusasulira fines waliwo abantu kampuni n'emutwala n'emusasulira fines n'asasula mpola mpola waliwo abamu abeewoze ssente abalina ab'eŋŋanda baabwe abayambi bakwatize agenda ku mafasitini n'abantu abanyamba abankwatakwatamu abampola ku ssente ne baganda bange emikwano gyange abambeeramu abampewa okusula n'ekyokulya si buli muntu nti afuna chance eyo kitegeera si muntu bw'afuna chance eyo bantu bangi abasinga babeera frustrated n'embeera talina amuyamba ali ku kkubo talina kyalya kitegeera ey'ensonga n'ebanga ekoze eki ng'emu eri awo obuzibu obulala bweyabadde nabwo yabadde ne travel ban yali yandowooza afunamu ebizibu mu kine bakonamu watu bangi bali wano nga balina ban travel ban tosobola fuluma Dubai ng'olina case aleka abadde ne case singa bw'ofuna travel ban olina case you can't get out of the country first tugenda ku banning tulako ban tofuluma paka ng'omaze ebizibu byo buli muntu yenna ali stressed aba ayagala amalize ebintu bye afuluma ate manye era ebbanga lyobaddewo nga tolingiza maja muganda wange tulina kyoba osobola kukola oba ogenda kubeera frustrated oba ogenda beera strained ogenda bonaabona pressure ekukube ng'oli muvubuka muto kitegeera so abadde ne travel ban tasobola fuluma ne bwe yandibadde ayagala genda bwe tasobola fuluma wekisooka olina looni y'abantu tosobola fuluma nayo olina ban ne bwogenda osabe passport era tojja fuluma wagwo ebyo biwanvumu tin'ekirala abadde talina ssente kati byonna byenkugambye oli ali mu overstay ayina looni ayina travel ban there is no way you can have money there is no way you can have money kati eyo nayo pressure emubaddeko talina kyakulya simanyi abantu abadde bamwetolodde bali batya abadde ne pressure y'amaanyi niwe obeerawo n'abantu nga oyagala bakuyame nga balina ebizibu people here have problems
era buli muntu wano Dubai akufisiza akadi naga muganda wange webakaawo muganda wange kwata ofune kyolya muganda wange walidde olina okuterako mesi naga muganda wange omulimu guli gutya kiri kitya olina weyagala nkukwatemu batini nnyo wano nnyo nga bwekiwulira era onoonya ekintu kyoyinza owooma waliwo abantu ng'agenda akuyamba naye nga sitiro akuyamba kusinga buli kintu nga kyolina omuwa kimu musabira nakugamba kufuuka kali wano genda wali nga ne bagamba kito otambula butambuzi because yakuterawo mukono abantu abasinga batakola osanga omuntu akuyamba batini people are depressed tuli abeera eyo alina omulimu tamanyi talina mulimu talina kyakulya tamanyi wadda asiba ku yunoninga yebasi yesterday nabadde ntambula nva waka ngenda kujoginga waliwo netolerawo ku Yetide agency kumpi ne Gold Soul metro station side zaawo nasanze omuwala Munnayuganda ng'atudde ayogera yekka ng'ayimiridde ayogera yekka naye ng'omulaba asonga eno n'eno ebiseera ebisinga teriba ddogo stress otuuka ekiseera kati ng'abawala bo bagenda buli gyagezaako ogenda bakozesa mukozesi weebakeko wano jangu nkusuzeeko batono nnyo wanasobola okuyamba mulo naga kati nkutereddemu ssente zange ziizo buli muntu aba alina kyakubalako wano teri muntu agenda kukuyamba mpozi nga muganda we bakyaliwo naye bonna abawala abo bayambye wano era omuwala ng'olina wooli ng'olina omuntu akera ku makya ne baba talina kyakuwa nga alina kyakuteera ku n'agamba weebake wano lya wano kola bwoti muwe ekitiibwa ng'akubaakinga apo ng'ofunye obuzibu muwe ekitiibwa lwakuba nti tubeera mu society y'abantu abatasiima abantu abagala ebyamangu abantu abalowooleza mu bbawa buli ssaawa kyovula bw'osanga oli azunze wano avuze wano namukozeseza oli amukozeseza n'aluka ekiseera nga ne gyeva tasobola kuddayo saa zino internet eyingidde mu bantu mu mitwe balowooza internet bakyakozesa logic lowooza kati bwe nvuma ono andiisa bwe nvuma omusajja ono yandeeta e Dubai kikyenzizaako nti bwe neesala ku baganda bange abali e Dubai kikyenzizaako nti bwe nejja ku bantu ne neefula owakabiri lwakuba nfunye omulimu teri mulimu guli permanent buli mulimu gulina akaseera kaagwo gutuuka ne guggwaawo ekyo Abannayuganda mulina okitegeera vuma weerage weefule wakabi naye buli kintu wano e Dubai today you have a job tomorrow you don't have that's how bad it is kitegeera ti kampani esokubanga yetoping eri waggulu ku top note enja ku makya neggalawo nga toyina kyozzaako toyina wogenda kudda toyina gwogenda kukubira ssimu toyina gwogenda gamba muganda wange oli kuki bonna wabavaako because wali omanyi ofunye ekitambula oli wakabi fena tuba n'emirimu ng'oyogera n'abantu Dubai oba n'omulimu people talk to you mwana oliwa mwana gya tugende wano mwana ki ekiriwo people talk to you every day bakoonako bakuterako message naye muganda wange omulimu okera ne guggwaawo ne gwesika abantu bakwejjako balogera ne babali bakusudde abalekerawo okwogera naawe bakuviirako ddala we Dubai n'oba olina omuntu nga just onyumya naye nga tolina mulimu kikuyambako mentally bantu bangi beisolatinga obeerawo mu nnyumba nga tokola n'owulira abantu nga bayitawo boogera takyakola bamugoba oyo mulenzi kiki bannange oyo mwala asiba mu katanda afumbirwa wano newali niwe olusi tobikola but just people banguwa okujajinga that's the nature of people kati kibakuba kiri gyoli okuba nga olina strong mind n'okumanya what you really want okitegeera ki ekituufu kyoyagala kuwuliriza bye bakwogerako kuba bajja kukwogera kati agala mwogera kasigala mu lubuto bw'olifiirwa ku mulimu woofunawo dda ennaku neekulumira ojjawulira abantu bigambo bye boogera tyoyali yeefula owakabi beefula basereebu simanya tebakola asiba yeebase tebaagala kukola abo buli mulimu agugaana ne gw'otagaanye bajja gamba buli mulimu agaana mutayagala biyumba yagamba mbu we madamu saba yagamba tayagala kukola mu biyumba buyagala simanya kola muki they will judge you but gweka gwasinga omanya you either break mentally oba no staying strong get people you can talk to waliwo abantu abatagenda kujajinga those people who have been there nze mmanyi kye bayita okunoonya omulimu e Dubai waliwo abantu amanyi kye bayita okunoonya omulimu e Dubai tosobeerawo nga tolina kyolya naye nga bakyali we bakubeeramu bakyali we batakubeereramu kalaasi owedde osiraanyi oli ku kisenge abeeka ate bo ensonga endala
yakugiza ku bantu b'e Kampala bannaffe ab'e Kampala oba bagambye ekyo ekyasinze okuleetera omuvubuka okwejawo mbulamu bwensi nti abadde ne pressure y'abantu b'e Kampala eya family. When we get up one day ne tugenda ne tulinnya ennyonyi, people think tukimaze, people think people think ffe buli kimu ne beerabira ekintu kimu nti mwana bw'ojja mu zino ensi osasula w'osula eyo mbe e Kampala mbadde nsulira bwereere wano ekitone nnyo bw'oba osoonoonye wakusula mitwalo aga ku 35 katandako waggulu. Bw'oba oyagala okusula mu kifo weebake ku tulo mitwalo 35 n'okudda weebake ku tulo nga bajja ku respectinga bajja kugamba ki weebake ku tulo mitwalo 35 mitwalo 35 areas tolo gy'ogenda osula abaana baffe ababeera mu ddeira wansi eyo weebaka naye bw'otambula mu bifo ebisingawo mitwalo 5 n'okola ki n'okwambuka. But wano obeerewo nga just onoonya kuwebaka okite. Cost of living eri high. You have to olina okuba ng'olina empapula, olina okuba ne visa, olina obeera wano ng'otambula transportation e Kampala osobola otambuzawo ebigere wano tosobola tambula omusana gwokya. Kitegeera pressure akaseera nzija okuba katono nga nsaving emitwalo obaaga nga ze nsaving obeerawo naye nga n'omulimu gwenfuna nkola nsula wabweru neesuza neekolera buli kimu naye nga option eriwo nfune visa neme kudda Kampala nga bukyali tomanya nsobole okuhanginga in ti nfune ekiddako naye bantu bonna abasinga tebasobola hanginga in kuba pressure gye tulina okuva ewaka y'amaanyi. Abantu twasuubiza bingi bye twasuubiza tebitambula. Family buli kanaku ekubira mbu omusajja family mubaddeko eyagala kino eyagala kiri bw'oba tolina abantu bakugumya mentally oba owedde boyi. Family yamutadde ku pressure nga yemu ku bizibu by'alina takola, alina travel ban tayinza kuddako, ayinza ogamba kanzire Kampala njiye, alina fines, amnesty ze ye temukozeeko, atambudde agenze Abu Dhabi eyo byadde agenze Abu Dhabi gezaako solvinga papula yagenze otuuka nga bingi talina ssente tamanyi kyaddako like tamanyi kyazzaako okitegeera byamutabuseeko n'agamba naye mwana why lwaki mbeera omulamu akimbeera obulamu naye ekwata n'ejja mbulamu naye nga nja bagamba baganda bange omuntu omulamu osobola okuva mu bintu bingi okwekwata ne wejjawo oba ne wetta oba n'okola suicide n'ocommittinga suicide it's never a solution. Si solution. Omuntu omulamu ayiiya naye bw'ofa bakutegeerera butegeerezi naye oba mulamu osobola oyiiya you can do something. Bantu balaba ne bagweddawo mwamulawako omuvubuka eyeyambula n'akuba amagye ng'ata ayagatisa bamutwale nga mulamu adde ewaabwe ng'akooye. Bantu bangi bali mu makomero eyo byabasobera tamanyi kyazzaako yagwa mu mabanja bano abagyeyo bu flat oli yakozesa ID n'agyeyo flat nibafala bamubanja emitwalo 5 eza Dubai tamanyi na wagenda zijja talina na mulimu okitegeera naye n'obanga Emirates bagivuna tolina mulimu olina fine ya mitwalo milioni 5 ate fine za wano tezibeeraawo. Fine za muzina ensi zikula tewa bakubye fine n'otagisasula mu budde eyongerako ogenda okwefumba ng'oli mu ssente meka muganda wange nga nnyingi abafere bangi abatugwa emirimu bajagula buguzi oli aguza omulimu gwamanyi teguli nayo naye naakuggyako ssente ebintu bisinga okusoyininga bannayuganda nti nakikola oluusi aba munnayuganda n'otuuka ekiseera ng'ogenda kusurvivinga busurvivinzi tomanyi kyozzaako tomanyi tolina kyakulya tomanyi wakwebuuza tomanyi wagenda buli muntu akozesa bukozesa bannyinaffe abawala babayebakako bwe basi oli akugamba mulimu guguno naye jangu simala jangu ku location omulimu gwankya n'akuyita ssaawa 12 jangu osule wano enkyakeze ku mulimu. Abaana abasinga fallen victim buli ayitwa alina ekintu wagattirako abaana abakozeseza bukozesa. Kyova olaba baganda bange ng'okyalina omulimu gezaako nnyo ofune skill. Dubai egezaako okwanguwako ng'olina skill. Genda osome wa balista, genda okole essira ey'aba security guard, genda osome nursing, genda okole personal trainer, emirimu mingi. Kutegeera muganda emirimu mingi genda osome wa balista abantu abasinga babisinikira amanyi musomera bukyaayi bukofi niyo ofune 3,000 n'okwambuka zo milioni 3.5 ekitone nnyo experience buli ofune experience ne sente zeeyongera singako beera kirine ebbanga lyonna mu Dubai oba okuba kadaama nojja mu kuvuma bagundi. Kitegeera
Vaayo togenda bane tugezeko kuva mirimu egyo gy'obwa akadamu loze mbogera bya akadamu paka. Vaayo soma nursing funa sente eziwera. Genda mu barista funa skill upgrading yiga coffee roasting. Waliwo amasomero amalungi nga JX Barista Institute. Osobola no soma oba nofuka barista nogenda weyongereyo mu maaso. Bantu bangi bafunye opportunity nga baveeyo. Kitegeera. Tetubeera bubeezaawo. Naye abana Uganda basanga mwana okwetta si a solution. You can still stay strong. Ne pressure esinga eva waka. Abantu beeka mutukwate empola. Tutuuke eno olusi ne bigaana. Eno bigaana. Twemelooza mbu muntu wajja eno bigenda tambula bulungi ono bigaanira ddala. Nojjanga bwabibala siwe bitambula. Gwe twalonda si afuga. Bwe bintu ebiri. Obala kino bikuze eno. Obala eno bakuze eno. Abantu bakulimba. Nova ku mulimu n'otuuka ku mulimu gye bakuwadde ng'osanyiza n'ofa leeta nga bakulimba ng'omulimu gwaliko gwali kukusasula bulungi n'osiraana. Bantu bangi abasuddewo emirimu nga giri halfway babudde bye bagenda. So eno risiki zaala oli akujja ku mulimu nga alina wakubalidde jangu shuwa jangu boyi n'akwokesa mwana n'osiraana n'akubira nga n'omukubira nga takyakwata buli muntu n'akuvaamu because ono bayuza bangi. Bayuza bangi bagala tukozesa bukozesa buli afuna omukisa kukozesa banyinaffe abawala mwe mbasabira nnyo abasinga mwegabyegabye ne still mumaliza muliko makubo mweyogeza mwekka because wainayo walinga oli comfortable nolowooza kisobola okwebeezaawo oli comfortable biki ofunye akasaini ko okafuna okasevinga still nolowooza mbu oli waki wakanjagamba ekyo kimu yagala akwagala wano e Dubai bayuza bangi ate muganda wange omusajja ali ngo omuwala wala kumalira budde gobembwa bano bawala bangi nnyo kitegeera basobola okwagala wano bangi abasobola okwagala omuntu akola wano omuntu akola ayagalwa kyankibabuulire wano omuntu akola ayagalwa wano omuntu oba olina omulimu gwokka naye oba ofuna emitwalo 5 ebintu abakuwa ekitiibwa baba basobola okukuula. Make friends, talk to people, kola connections esobola okuyamba enja toba n'abantu batagenda kugattako balaba omukazi talina kyagattako ng'akuwa bukubi nnaku ye nakukabirira bizibu. Mwesaleko magezi waliwo omuntu nga talina kyagenda kugatta agenda kusumbwa busumbwi bwelaba omusajja talina kyali awo tayagala kukola asiba mbuliri nga yeebase va kumbwa. Omukazi atakola mubeere wala omusajja atakola mubeere wala gezaako okwagala akwagala gezaako obeera mu kifo ky'olina obeeramu kaseera akatuufu bagenda dipotinga amnesty ine eweddeyo esigazaako ennaku 2 bagenda dipotinga abantu buli muntu yenna atakozesa amnesty eno kaseera oli mu kaseera kazibu yagala akwagala kolagana n'abantu abagala okolagana nabo. Yes nja bajjukiza DXB Winter Fest 7 December berenga mwetegeka vibes uji bategese sheyo ate nga tugenda ticket 10 ku 2 kandi mena bagenda obayo mwetegeka 10 November eno 9 bagenda kubanga 9 bagenda kubanga baleta acidic vocals mu Dubai Ram events bagenda kubera ate sagala njagala n'okubajjukiza nti musajja wange Brooklyn Baxter bali ku Happy Boys bagenda kuba hostinga Grenade official okuyingira 10 ku 2 mu supporting acidic vocals ku Venom Club ne Ram events atera mu supporting Brooklyn Baxter agezako okwekula kunyanga agezako okwesindika wagulu supporting amuna Uganda muno akusupporting amanya mba tempo ku Dubai Eye Uganda nganja bajukisa nti mwenna ba event promoters ba event babakozi b'ebivulu mwenna mu Dubai muno tubanjulira app gye bayita Tiksport app etegeka events buli muntu yenna alengo agala tegeka event jangu berango tukona kubenga tukuwa organizer login oba code oberengo so kubanga oteka ekivuzo ku Tiksport abantu ba downloading bagenda ba booking ticket tebetaka ku planning ticket kuzitambuza ziza wano kuziza wali yes olone ekyaze banange Dubai shop shop in Dubai funire Kampala nti oboli eyo ngoyagala shopping oli Uganda yagala kuba ko shopping so kubanga okugenda ku Dubai shop and ship eberenge ebintu obifu shopping Dubai ati nobanga tebikutusa ke Uganda wonna woli ku mulyango ogwo obe Kampala wonna woli kasoba obanga tukonye ko bagita Dubai ship and ship so belinga mutukonera ko dala mwena abalabire abagala gula jewelries ina byagala mu Dubai ekifo ky'abantu abagala shopping no bako bagula mbagala nnyo mbagalira ddala mba tempo ku Dubai Eye Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala mu subscribing mu liking mwekomere ku mutimbagano
abafiiriddwako munnaffe ono kitalo nnyo, kitalo ddala. Bannange, okwetta si ye solution. Omuntu omulamu abasobola okuva mu kintu kyonna. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala.